ku podium emu ya NBS namboza aberako n'aba NRA nenga bali mu kuseka mugwa ate batya ebera ku studio eno ku show ne badde yema bigachogama buli mba asigala avuma munni kale namboza ayinza okugamba simu kwano gwa Kasolo ekisoboka tisobola kubanga tukolaga naye ku program wano yemu nonga tumala program ngenda kudda wali nkukubi bino bibeerawo ffe tuba tuli mu public tulina okulaga nti buli omu ffe biki kati gwe nolowooza kati byolaba nti kati ffe tuyinza okudda ngamba omupiira gwa Arsenal ne Man U aba Man U Arsenal tesobola kutokolagana na Man U omupiira gwambiranye ate ogenda okulaba nga Arsenal wetuuka okuguza abazanyi ate batwala mu Man U bali bataddeyo contract ekiddamu ate kityanga waliwo kati season eno waliwo abaagenze mumali gwoyinza kati bakochi omupiira kasita guggwa nga bo bagenda eri banywa ka champagne batola wamu ate ne gundi ate ne Emulim nga banywa ka soda gwe bata fair game nga musigala mukubagana ndi kati omuntu kati obwongo babuzeeyo ku zero omuntu yenna kasita olaba nga akyalwanira ebyo ebintu obwongo alina mu kosi n'ayende kakyalinamu gamba nti kino mukiba bwe kiti abeera ku kosi n'ayende kati bamanyi kosi n'ayende bamanyi kiba kitegeeza kasoboka bakulanga otandise okuyomba olaba omuntu yenna nga atandise okuyomba alwana abeera ku kosi n'ayende kati gwe mugamba kyakano atuuse ku kosi n'ayende kati ng'agenda mu kacweta ng'anyigamu ng'alaba kosi n'ayende kitegeeza ki wamala ofuna ansa yaayo amanyi obwongo awo butambulira era ofunanga omuntu yenna ayombayomba naye mu byekisiru mugambe kimu kati gwe ku kosi n'ayende oyomba naye ajja kigenda mu kacweta anyigemu kati waba nga tambi teyabitegeera bulungi ajja kulowooza omutendereza bwongo bw'anaakifuna obulungi ajja kudda akutuge kati kigani bw'anaakigamba abamufu anti ayinza okutakitegeera ye nalowooza wakitegeerera abamufu kigani tekyogera tekyogera abalabi ba Turners Media tukomyewo nate ennaku zezimu omwaka gwe gumu tetukyusiza ndo essaawa zezimu tena kyetumisizeemu tukomyewo tubaweereze tubabuulire ebibadde mu ggwanga nga twakamala akalulu akaali ekawempe ali twakakamala awo kikeni ne bamuwujja amanyi abadde bingi byabadde ng'asoomooza yagambye munange yabadde akola content nga tesobola nakuba muntu luyi naye yali ali awo balina kapate ke baaliko nagwo mwafande mudogo abasomooza nnyo kyava ku lujju omanyi abadde abalaga nti munnaabwe ate nga abadde waliwo ebivulu ebyaliwo ekyali enisikini nani ono n'alanga n'afunga abantu bagende eri tebajje ne wali emisikini abayaayi bangi ababbi bangi yakyogera bo tetukoma ku kyabuyaayi na bubbi n'okkuba tukuba ali enisikini ate abo batayisizaamu kuba bakirayanti be kubanga tatwali okuba bakirayanti bo ani anaakusapootinga ekivulu ekiddako batambulira baba kati nga bo abafango ne balina amateeka tebabeera wazole yezza sobola okumukolako nera omuntu waba akuzolera tekitegeeza nti mutuuseko obulemu kubanga kati gwe kyoyitanga okuzolera waba akuzoleza mu bigambo naye muzolere mu bigambo waliwo gwe kiteetaagisa ye ali ensikini azawe kimu kinaggwa n'amaanyi naye amaanyi gali enisikini amaanyi mangi era abantu abamu batandise n'okwebuuza agajjawa kyetugenda okyebuuza akali enisikini amaanyi agajjawa gagenga ye oba alina sapooti mwe kibaawo kubanga agamba nti nze neewulira sirina kye neesiga naye ngaewulira newawo n'okugamba nti singa si sapooti abantu mba mbavaako naye ye buli omu wakusanze yena yakolawo akasaalingo naawe okwayivule ku mayembe awo ng'ava ekiboga
nasooka nasalako emmotoka nezimirira mu kkubo nakyusa n'ava ku mukono gw'abadde atudde mu mmotoka n'adda ku mulala. naye kati problem eri ku bavubuka abo abaana bakozesa ebitamiiza. Omuntu anywedde ebitamiiza ekyo yalaba buli kimu akisobola. Naye ate ebyo bwe bityo omuyimbi waffe we yafa radio ebyokulwanalwana ebyo okwejjako radio amaliriza agenze mu basajja twagenda okuwulira mu akasajja kamukubye ku kisenge radio ali mu kkoma radio afudde. So kati omuyimbi wenna oyinza okukola saa zino olina amaanyi naye lumu ojja kugenda awantu bakufunze kye banakukola kyonna kiyinza okuba nga kitwala bulamu bwo. Kituufu gojja kulowooza nti awo amaanyi oba galina mu budde obwo n'ate mu waliwo obudde obusobola otuuka ng'amaanyi kati gwe oyinza okuyita afande mudogo wajja kujja akana nga tekakumanyi ye tagenda kulwana naawe tagenda kukuba kikonde agenda kukuba cupa. Kituufu manyi ffe twabeera mu ezo street fight edda nga tukyakula nga manyi ffe twalwanako mu 2008 eyo 2009 ffe twali bakubi naye nga tulina effujjo ly'okusomero nga muve nga ne mulumbalira esono ne muli kuba ne muva naye lumu nga muba afande mudogo bedde lumu tuba tuli eyo tukola pate ku ssomero. Twakola pate waliwo akasudaani manya sudaani bajjawo nnyo mu 2009 abali mu Uganda bangi. Kati tuba tuli awo sudaani kajja n'ebintu bulingi macheyini kati nebya bbeeyi kati abaana baveewo bali bajja essomero yali eyo wansi nansa ne bajja ne basalako akasudaani bubi nnyo bakabba. Mu kukabba eŋŋumi n'enyooka mu ssomero. Eŋŋumi we yanyooka nesooka ntwalana netufuluma nti kati biwedde essaawa zinyanga 2 za kiro. Tuba tufuluma bwe tuti netusanga ekikosi ky'abaana ate nga bava Kasubi nga tekimanyi ku lutalo luno wadde nga kyekyo nakyo kizze kulwana kyawulidde nti eno waliyo kyaba connection kyafuna connection okuva waneeno eŋŋumi omusudaani bamutta kyali kizze kulwanirira mu Sudaani. Bo nandife twawuliranga nti waliwo akavuyo ng'omanya waliwo omulyo temwalinanga nti kitukwatako tolindi wabikukwatako kati ng'omanya nti awo waliwo bizinesi etambula oyingirawo buyingizi kuba mukono kyofunye kyofuna n'ogenda. Etyo bwe twabeeranga. Kati lumu abaana bava e Kasubi bajja tuba tuli awo ne batusalako mu Extension Center. Temulina kye mumanyi mumanyi eri mu kikoze kiwedde tumanye embeereze mu nteeko bigenze bwe bityo. Tuba tuli awo abaana batusalako mu kisaako batugamba mwaki mulwanyi ate nga babuuza ffe lwaki tulwanyi. Tubagamba mumubuuzanga ani gamba mutubuuzanga eŋŋumi nesooka n'enyooka. Tuba eŋŋumi twakasooka okunyooka bweki Headmaster n'aleeta poliisi kiro saa ziri mu 2 eyo n'aleeta poliisi etuyoole. Headmaster ayogera muli ba student ate bakusomero. Headmaster ayogera ekigambo kimu nti bonna mubakwate tunaabawuliramu eyo enkya. Tekuli mwana tekuli gwana tufuusa bayaye bonna muli gaana kati alwanye n'atalwanye agamba bonna babakwate tunaabawuliramu abaffe eyo enkya. Binagwera eyo kufaani asula ku poliisi bakubagana eŋŋumi wakati wa poliisi abaana Headmaster yaleeta ate n'ayingira amayumba. Ekibinja kiri ekivudde Kasubi n'ekyennansana ne poliisi kati twaliwo nnimiro y'omukadde mwe twayingira nga neobo twakuba eŋŋumi nga n'oba okuba munno yetasobola kukulaba nti okuba buli ekikusimbiridde okumpi okuba wowulira akakoona wote ng'otwala kubanga twali mu nzikiza sinyaze tekuli kwaliko nti ono we wange nti kati ekyanjija omuyaye yankuba ekikonde mu lubuto n'empulira nga ebyenda byesibye n'empulira nga nsanyaladde n'enfulumayo mu bitooke kati n'enfulumayo mu bitooke kubanga ng'otambula okuba kuno paka eri ne tufulumayo mu bitooke ngendo tuba ku kolansi basobola naddaamu totegeera tomanyi kiki kikutuuseeko mu lubuto naye nga mpulira ekyera kyesibye naye ng'olwolonalona lwafujjo kati nekulubisa mpolampola paka wentuuka ewaka nakatuuka ewaka nengwa mubwezi sayogera kati nze naze na facing efuuse birala nze naze n'omubiri gupangulukusa nga talina kyoyina kunyonyola nenyingira buliri nebaka nayingira buliri nebaka kumbe ndi kweretera kufa sayogedde omanye osirise kwetaasa ngene kwe saa zitambula eyo nga mukka sikyassa
ampita muze gwange nali naye owaaye kiki kimbadde ntambula n'engwa nabuuza gwagudde nomera obumonde amaaso gonna gali mu kyokka nno ng'ekyewuunyisa enkya tulina ebibuuzo ku makya Mande waliyo bibuuzo naye nga feesi yonna eri bweki kitegeeza naye ngenda kuba ng'omujulizi nti fe abalwanye buba bujulizi obwo tekyetagisa kubuuza nti walwaniddewa ezo nazo zibamba okugoba ku ssomero kyamu abakubye abaana ku ssomero lwaki wazina buno obummonde naye nga mukadde wange afulumya nga ntwala mu ddwaliro essaawa ezo baŋŋamba mu kikono kye bankubye mu lubuto ekyenda kyesibye kyetaaga kusala kwegamba buno obummonde tebulina buzibu bwona oli bulungi mu feesi naye ng'olubuto ebyenda byonna bwe nga nsanyaladde nga sina kyempuliramu yadde n'ekimu naye nga efujjo nga oli oli ku magoba ga fujjo kati okuva olwo nempanika engalo nga siddamu kulwana siddamu kuyingira mu kikosi kya fujjo okuva olwo byonna nembisazaamu kimanya nti kakati efujjo luli twali tukubanga ffe bawanguzi ebyo tetubisuubira naye naku nange lwe bakuwangula nemanya nti omuntu oba osemberedde okufuluma ensi eno bafujjo nabana abaana babeera mu bikoosi byabo abayimbi esaawa zino muyinza okuba nga mmwe bawanguzi nekiseera kiyinza okuba kati esaawa zino weyita afande mu ddoogo fasumanya kamanda naye wajja tukawo ekiseera ate ofulumeko wekka nga tolina kugenda mukamawo taliiwo abaana bakusaleko n'eggaali gy'oduumira teriiwo eggaali eyinza no kati olaba omugenzi Sobi yali wa kitalo nnyo mu Kampala we twabeererangawo nga teri atatya Sobi tewali yali atatya Sobi mukanga nga Sobi akukyalidde mwalimu Sobi mwalimu Black ababbi abaali ab'amaanyi mu kibuga abatemu mwalimu Black mwalimu Sobi naye bonna Sobi walaba enfaali gye yafiira ku ttaka nga bamutema yali agenze simanya kutaasa abantu baali ku ttaka biki ng'ayingiddewo bamuttire Kamanda Sobi naye ku Sobi ku bintu byonna bye yakola nga tosobola kumanya nti asobola okufiira mu bintu bwe bityo byolaba nga byakisiru tolabawo nti no asobola okufiirawo ye Black yali w'amaanyi era mu bubbi neera naye we yafiira mu mwala nga yalumbanga vita zonna nga Black yasalangako banka nga baze kubba ssente nayingira mu mmundu nayingira ye nga alina jima nga talina ŋŋuumi bajja mu banka nga bazoteekawo ssente ne bakyankalanya abaaliwo e Kampala babijjukira so kakati ebintu by'okulwana omuyimbi alowooza nti essaawa zino oli wa kitalo abaana ba Fangoni music waba aweddeyo okuyimba kuleke genda olime kubanga n'obulimi bulimu ssente tulaba nga Evans ye waabwe bigaana nga addayo mu nnyaanyazi ya ssente asigala afuna music waba akomyewo atundayo season naye nakubayo oluyimba music waba akomyewo najja nakubayo collab waba agaanye naddamu okumala obudde obungi kati ekibirako abaana okuba n'effujjo bamala obudde bungi nga tebalina byakukola afanda mudogo si muyimbi si muki yali okuba wala mbu yakola ne training y'amagye ebyaddala training y'amagye byebiki afande ddala era kyekimu ku kimuwaga okubeera afande kitegeeza nti nakola training y'amagye kitegeeza yagwa byamulema omuntu asa training y'amagye abeera mu magye kitegeeza alemwa ne bw'aba yakolako ku training yalemwa naffe twakolako ku training kitegeeza mbu ate oba wakitalo nagikolako awo waliwo ebiseera byali ebyokuma obululu ba training awo nange nakolako mukyaka era nenkwata ku mmundu neŋŋamba nti kakati kitegeeza oba naye kyagamba ayinza okuba training gyagamba olina kubanja bankubira bayinza okuba Bafangoni bennyini nga bamponi nga mukulu bw'ova otukwetaaga bagamba nange mbeetaaga ate bwe bakwetaaga kikwetaagisa obudde bakutegeeza butegeezi olabirawo nga babaka bazze Junior yagambye balina gye babadde Kibuga ali Kibuga Kibuga yennyini Babu najja waliwo kabuga bakaita ka Babu kamugamba kamwanga akwetaaga wali eri Junior n'agamba ani gwe muyita yagamba mugamba nze neyeebuuza gwe bagamba
kati ba junior no bali bame amugambye oganye ngutwalire waggulu oba onoge ko junior mbu nze tamanyi gwayogera naye alina emmundu nga bakubi bonna bali awo kamale kagamba natidde omusajja ayinza okukuba yagulu ng'akuyisa mu baminisita nanga akwera bezagu agendeddewo nebagamba nange tetulina buzibu naye nga junior ate kati gwewe emmundu bakutwalira ali ate waggulu babu yamugambye nkutwalire waggulu kati ate babadde bamulanga naye olusuliru yabayisaamu eggaali yabayiwamu emigamba awo biki fangoni mwagwa biki kati awo Gerald yali nsikini buli wana agenda n'abanga anoonyawo okuba banaba banoonyawo okuba kati tusuubire nti buli wetumulaba otulaba fangoni yonna tumanyi nti waliwo gwe bagenda okuba asoba nga obakozeeko effujjo nsi effujjo nga bakunoonya wakolako effujjo nga bakusindikirayo amagye gaabwe abiri oba omu kisinzayo wenkana agamba afande mudogo nakuwa MC Magombe ajja kukyalire kati ne mu bantu ngaawo waliwo baminisita kuba ne junior yabadde agenze naye ng'ayina ekimututte ng'era ayinawo abanene ne ali skini ng'agenze ng'era waliwo ekimututte ayinawo abanene ne bo ne batatya nti owaaye wano wetuli wetugenda okukolera effujjo tewali kiyinza kuddako tewali mateeka gayinza tuvunaana otuuka okuyita oli atudde alina kuba namulabyeko Tamale junior namulabyeko awo nga alina minisita onalibo nankabirwa nafukamira namubuuza babadde ndoza babadde balukuŋŋana lwa nankabirwa nga ayagala kukomawo kwesiba tagenda kudda naye lwabadde lugundi lwa NRM balina gyegundi gye babaddeko awo nga lwonna nga lwa si lw'ekiboga nga kiboga bula babaddeyo ababaka bangi babaddeyo kati ne bagenda nga bali mu kuteesa kalulu ke Kawempe nga bateesa kalulu nga alaba akalulu kakoze eki ate no pulezidenti w'eggwanga yagenda mu kkooti kalulu ke Kawempe kati ate batya nti yagambye bamubbi abadde kaba pulezidenti nanti pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ku luno ate yafuuse opposition kati gwe babbye bamubiddewa manyi yali abo aba pulezidenti olinda babaka gwe bakuwadde ye yagambye NRM bagibbye nnyo ekisusse NRM yateekayo amaanyi mangi embooko n'enyooka balamu n'atugamba mbwe abajeti betwala abaali bakuuma Nalukoola badde baali baagala okumutta ate gavumenti yawa Nalukoola obukuumi nga ye tamanyi mwalimu abaagala okutta balamu bo baali bakite gavumenti yali ekitegeddeko nti waliwo olukwe olupangibwa Nalukoola baali baagala mukuba so kati ne basindika bajeti awo otereeza embeera Nalukoola talifuna obuzibu kubanga omuntu gwe baali bakuuma awangudde kati mu kkooti banonayo ate abayi kitegeeza nammwe mwakirabye nti musajja w'amaanyi ne mumuwa n'obukuumi nga ne mumukakasiza nti omusajja amaanyi agalinawa mu Kawempe kati ate obubbi balamu yatugambye omusajja embooko gye yali akutte mbwe yali antina ya leediyo teyali ebintu byaliwo bingi nnyo nga mwalaba naye nga si bituufu kati gavumenti eno wajje tutwala bannamawulire bwe baakuba amawulire mbu beesulamu obubadi olina omu gwe baakuba baali banoonya mawulire nabo bali benoonyako amawulire gaabula ku gulawundi nosalawo beekwatemu kamera n'omukyalo wa BBS BBS nga yatuuka n'okunoonyawo katoyi n'amenya akakufulu n'ayingira gwe bakukubye kamera bazaasiza balamu agambye tewali gwe baakuba munnamawulire watosobokanya balamu yali ku gulawundi leero bwe tutereba minisita w'abaana abato yavudde ku nsonga z'abantu yatugambye ebyali e Kawempe si bibi nnyo tetutya naye oluke Kawempe wakalaba kalimu emivuyo lubabusamba bokisi baziyiwa kati bayikwasa abanopo be bakola omuvuyo ogwo okuyiwa obululu obwo baali banopo olina abakozi b'effujjo kunoonya kubba nga bo banoonya babira kalulu era obululu obwo bwayikwe bo babalira obuwanguzi bwabwe ffe twawulako ng'omusajja asoma olusanvu ssebo muye n'amugamba babalonze nga babadde batono ku lusanvu lwe baafunye agamba nze ndulaba wano omwana yaluwandiise asoma kyalaba wali ayinza okwesanga NRM olwo baayiwe yalinayo omutwa
omutwalo ogw'ataano guba gumu kanaana batajjeeyo ono ekituufu ono yafuna gumu kasanvu n'afuna kanaana bagatta kuli omutwalo gwe baasamba si bakaluka bakakyukamu ate osobokera ku majja nga akalulu baakabaze minisita ate kati tuvuga speed ye yakuwadde endowooza nga kiki kyeyalaba e Kawempe polling station emu abo bayiwa obululu basuubirawo ngamba nti minisita kati gavumenti ekyalina mwogezi wa gavumenti minisita aveeyo ate ayogere gavumenti ekoze ku mwogezi waayo ajja nga annyonnyola ebintu minisita abamu basigale nga mu ofiisi zaabwe minisita mbadde banyina babeera ne bapyala aboogezi baabwe nakati amaanyi mu kifo ky'okugateekamu ku kampeyini ng'abantu bo basuubira kugateeka wano ku bokisi lwaki we basuubira nti amaanyi g'okunoonya akalulu mu bantu goba obudde tebagalina balaba nti mangi kati ate wano ku bokisi wano eno mu polling station ng'abantu balonda bo we basuubira nti amaanyi we geetaagisa abantu balina kye babeetaaze no abantu oluusi nabo basiru era nakyo abo balekayo nga bwe balina okubeera abantu basiru lube ekibalo kyabwe kiri nti abantu balina kye babeetaaza bo gavumenti aba NRM nga yo teyeetaaga bantu yo yeetaaga kalulu yeetaaga kapapula teyeetaaga bantu gwe baba bakusaba kapapula bo baagala katiiki ako amanyi tajja kumanya mutiikize n'atamutiikinze naye kano katiiki kajja kumanya nti kaki ye yeetaaga kapapula gwe takwetaaga okola eki baba batuufu kakati ate wakapapula kaba kuweetaaga bwe kaba kakwolesa ekibaddewo obuzibu balina akalulu kaabwe batunda katunde kati nze sibanenya naye nga batuufu kati ate si batuufu kati ate gavumenti ogibanja ki nga yali enoonya akalulu yakusasula singa nja nengula eno ekkooti yo ninga nenjisiimuuza ennyumba ojja nongamba ki osonze kkooti yange nakuwamu sente ate gavumenti byekola yo wejjawo nga enoonya akalulu ng'ebasasula gwawadde omuti gwa sabbuuni afunye kiro ya sukaali afunye akannyo kitegeeza ye beekwagala mu kintu kimu katiiki kati kana akalulu muba mwakatunda omusajja batomubanja by the way nga tuzze mazima omuntu yenna kasajja n'abawa ebintu oba n'abawa ssente wamala okuyitamu n'afuna ekifo ekyo gwe nojja n'ogamba mbu tukolera makubo basikutegeera oba oyagala omuntu akukolere oyagala okukolera ekintu ku kyalo kyo emyala gizibikidde amakubo makyafu okitegeera akalulu mwe kabwereere ngambe nze nkuwadde kana akalulu olw'ekkubo lyewaffe okitegeera omugambe nze nkuwadde kana akalulu ku lw'obubi bw'ekitundu kyaffe tetulina nzizi tomugamba nti tetulinayo kiro ya sukaali gwe muwa akalulu ku bwereere omugambe munayenze ekimpisa kana akalulu kwanyina obulumi oba wa NRM oba opposition wotukira mu buyinza baleeta bagamba gavumenti etuyambe naffe tufune ku masannyalaze era bwe bawa byonna kisigala kye kimuziro naye okabawa ku bwereere anti okimanyi wantoya muntu afuna kalulu ku bwereere abasajja bateekeramu ddala ssente oyi n'asingayo n'ennyumba okimanyi nti oli ayinza okuba nga ali bulungi nga tannagenda mu kalulu olugenda mu kalulu ne bizinensi neegwa kati katumwa sports center zagiwulirawo mwaka ogwedda 2021 yagala ne yeesimba ennansana abaana ne bamulyako ssente kati katumwa okyamuwulira bazirya bizinensi bagirya ate gwe okyagiwulirayo nga bagiranga nogiranga katumwa sports center eri etunda bya mizannyo mu Kampala ate kati byebyo nti owazze mu kalulu jangu nga bw'oli abantu bakuba enjiri bakwagale oba bagaani ate oba toyiseemu si musango kubanga mwabadde abantu 10 ekifo baagalako omuntu omu eza weesuubire nti owangula oba gwabeera namba 2 kati kitegeeza bwe bavayo aba gavumenti bweva negamba akalulu kenalemu bakabi kitegeeza bo tebasuubira nti waliyo asobola owangula omulala gavumenti yaffe erina osigalako kati kiba kita kusigala mu mawulire eziba transfer window baziba okuswala abazungu abakusanya ekigambo transfer window oba transfer za kati tuli mu kusamba bali mu kusamba mupiira naye tutuuka transfer za mwezi gwa 8 gwa 6 eyo era bakuteera balina okukonayo ka transfer akatambula
Messi ayagala agenda mu kati nenga Messi tayina gy'alaga naye bakutera gwe olina osoma kubanga kyolina okumanya amawulire galina okubeerako ekigambo news kibeera kipya buli kaseera wabeerawo ekipya wabeera news kati oba wasomye ekyajjo tosobola kiddamu ate onasoma kyaleero leero lwa Mande wasomye nti Arsenal yakubye Chelsea kitegeeza ate olwokubiri ate ojja soma Arsenal yakubye Chelsea kati awo bajja teekawo ndi coach wa Arsenal yalwanyaganye ne omuzannyi mu kisaawe era osigale ng'osoma amawulire tebakwatagana ate eta ne pate balinamu olukubagano bwa mukazi naye nga tosobola kumanya bituufu oba si bituufu naye bonga bakuwadde eggulire eppya gw'olina osoma kati ne gavumenti netutambuliza mu mawulire bwe bagikuba akalulu geyiyawo kati ekyo kyawedde nno kyatulabisizza twalese n'ettanka biganye babbye akalulu kitegeeza akyusiza eggulire ery'okumuwangula omuntu gavumenti nene tugamba nga opposition yetubba opposition yebadde ekaaba nti bagibba akalulu ate gavumenti nyingi babba akalulu kati ekyo kiba kimala okukoole kati ate opposition esinga gavumenti amaanyi afuga munne kitegeeza omubbi kitegeeza gwe bw'otandika okulaajana kitegeeza gw'olaajanira ate yaba akusinga amaanyi haliwo ebintu byoleeta ngoki omuntu ayinza okukuwira mu kakodyoko tubadde mu bululu obuyita nga Dr. Besigye agamba banziba akalulu ate essaawa y'emu gye tulimu President Museveni gwebabba ate akalulu kubanga yatugamba n'otugamba President bamubba miliyoni namba mu kalulu akawedde miliyoni namba yali ntono bakwatamu akakadde kalamba ak'obululu kakitegeeza ne batandise okugwa mu kakodyoke ate omubbi tayagala bamubbe Abaganda bagamba omubbi tayagala kati ekyo oba akuwangudde oba omuwangudde oba omubbye Abaganda bagamba omubbi tayagala mubba omubbi tebamubbe anti omubba kimuluma nnyo omubbi tayagala bamubbe yayinza n'okuyita amagye banzibye naye nga ye wali akubba omutunuulya n'agenda ati gavumenti yo eri bwe batandise ogikwata ogiwangula aba babbi yo gavumenti wogiwangula obubbi yo weekuwangula free and fair yo weekuwangula yawangula negamba era babye anti wuliriza yo weewangula bagamba akalulu kabadde yadde wadde banzibye naye ke fayini lwaki tebagutwalayo omusango mu kooti wadde bawangudde naye ne banoonyereza ku mubbi ali ngambe gabeeranga mawulire mu mawulire temubamu kintu kyosiga nti kino kyensomye kyekituufu leero oba kyekityamu leero okitegeera ensonga lwaki kasaba beera byagudde Iraq gukana kubabayo ebigwe Iraq gukana ko obimanyi nebo ku radio babiyina akibawo program namba yange kusomesa bya ebiri Gaza ebiri Israel nobuza okuva batanga program wabayo ebigwe Gaza okuva batanga program kati program ojulize kitegeeza ne bwa kati nga Kaziba Bashir yali ayogera ebyo simanyawo Kaziba Bashir izo naizo kujjawo n'abagamba America yakoze tanka yo kana kuikola tanka nombuuze zo tanka zikuli ziteeka balwana wa buzi batukana kuje bakola tanka nganizo okunyonyola tanka n'ogamba ho kati government aweri yo kana kwebena nsobole okukuumira ku kipya nti buli waliwo kati waliwo ekidda ko waliwo ekizeeko kati tunaba tuli awo kati bino byonna nga biganye jati eganye mamba ziganye tujjafuna ekirwadde namuzisa ekipya yatugamba covid yakomye watta n'abantu kyetaaga kampeni zaalaale mu nyumba naye olwo bakuba kwetaasa kuba kwetaasa kuba waliwo ekyokola naye defense kuba ekyo kyebakola sajja ayinza okukulumba nga totegedde n'akuyita emmanju bakateeze bwe nkirabamu ekyo kyogamba nti nupu yabbi akalulu okiraba nga kwetaasa ayinza okuba yabbi sobola kujjawo mu teyabbi kati kooti yeneesalawo amazima Nambi yagenda okuwaba president yagenda okuwaba ngayogera ki Nambi ekyali ku ground yakira nateze Nambi nalabina musanyufu nnyo era yakkiriza nagaye tukubene mu ngalo enali mu kufuna obulwakanaane ekawempe kyamaanyi nnyo era abantu beekawempe kubanga ate kali akalwa baswaziza nnyo kubanga Sigirinya agenda okuwangula yawangula n'emitwalo 4 ng'amudiridde ali mu 2,000 naye kati olaba yafunye akanaana sikizibwagizibwa tanso okuma abantu bakyuse nno awo NRM yandibadde eddamuko ku maanyi yalibadde ekuba ne mungala ntunawo obuwanguzi kati tegeza batwali ku 2,000 twongeddeko akakaaga tunagenda mu kalulu akaddako nga yongeddeko kitegeera nga te yefuna omuwawe obudde kati obudde bwe bamala
nga bagenda mu kooti ate simanyi kigenda bongere mu maanyi mani power badde mu bantu tebagenda mu kooti ate mu kooti nga bakolayo musango gwaba gutadde nabo mu bantu bagutadde mu bantu abantu bagusale ebintu tuli mu gutema ate guno gwe tuli mu kusala teri yonna inagenda mu anti bakuwa ennaku 7 kati balonda lwakumi si lwakutaano lwakuna ennaku 7 ziggwayo ddi kati mwindi ekwennaku 7 ogenda okuwaaba saziggwako nga biwedde kakati zino ennaku esigaddeyo 2 gavumenti bwe yateetereza Nalukola agenda kulayira aye Nalukola n'aba yakalayira ate bamugamba addayo noonya akalulu ka 226 naye ze ŋŋamba yago akatirize ku bantu be abamuwadde akalulu abagabe bannange tetunnabalonda temunnanonda kiba kati omanye ekizibu omuntu yenna wamala ofuna ekifo kati yaba alina omupiira kati emotoka za gavumenti bagenda zimuwa byonna medication motoka bakolako n'akakazi ako kamu ku paliamenti akunyiga amasaaji nakakazi bakola akazi kamu olwaki tebagala kuvaayo ne balwana ne bebiikiriza kakati kati ate nambe badde bagenda muwerako kaki amaako kiseggona amwa kiseggona nabibadde bagenda muwaddeamwa seggona kiba kyetaaga kati ngaabo ate nze kyemanjagala kati nga mu paalamenti ngaawo okulaga nti nno obululu tebutwawula bwe buggwa tufuuka kimu wanupu naafunayo ekyenaalemu kyeyewangulire tebatambulizaawo famire nnyingi zoolaba ezo nga bawasangane nga buli omu awagira mukazi omukazi awagira kino n'omusajja awagira ki gibali bimbangi nnyo famire zosinga okulaba na waliwo n'akatambi ke nnalabako emabegaawo nga mukulembeze Kyagulanyi Ssentamu wanupu nga balina connection n'omuwala w'omukulembeze bino ebyenso biraba bibanga naffe abawagira omupiira wema mpagira wali omupiira nga nze mpagira Arsenal nga ate waliwo wamaani kyogamba bwe tufuluma ebweru tuba tubeera kwekuba bagamba NRM ne Nuupu era minisita wa NRM Ssebo oli wa Nuupu ku podium emu eya NBS Nambooza abeerako n'aba NRM naye nga bali mu kuseka muguwa ate batya ebeera ku studio eno ku show naye badde ye mabega kyogamba buli omu asigala avuma munne kale Nambooza ayinza okugamba si mukwano gwa Kasolo ekisoboka tusobola kubanga tukolaga naye ku program wano yemu nongamba tumala program ngenda kudda wali nkukubi bino bibeerawo ffe tuba tuli mu public tulina okulaga nti buli omu ffe biki kati gwe nolowooza kati byolaba nti kati ffe tuyinza okulinga ngamba omupiira gwa Arsenal ne Man U aba Man U Arsenal tesobola kutokolagana na Man U omupiira gwambiranye naye ate ogenda okulaba nga Arsenal we tukoguza abazanyi ate batwala mu Man U bali bataddeyo contract ekiddamu ate kityanga waliwo kati season eno waliwo abaagenze mumali ng'oyinza kati bakooki omupiira kasita guggwa nga bo bagenda eri banywa ka champagne batoola wamu ateta ne gundi ateta ne emulimu nga banywa ka soda gwe bataffe ya game nga musigala mukubagana ndi kati omuntu kati obwongo oba buzeeyo ku 0 omuntu yenna kasita olaba nga akyalwanira ebyo ebintu obwongo alinamu koosi n'ayindi kakyalinamu gamba nti kino mukiba bwe kiti abeera ku koosi n'ayindi kati bamanyi koosi n'ayindi abamanyi kiba kitegeeza kasoboka kulaba nga otandise okuyomba olaba omuntu yenna nga atandise okuyomba alwana abeera ku koosi n'ayindi era kati gwe omugamba kyakano atuuse ku koosi n'ayindi kati ng'agenda mu kacweta ng'anyigamu ng'alaba koosi n'ayindi kitegeeza ki wamala ofuna ansa yaayo amanyi obwongo awe butambulira era ofunanga omuntu yenna ayombayomba naye mu byekisiru mugambe kimu kati gweko koosi n'ayindi oyomba naye ajja kigenda mu kacweta anyigemu kati waba nga tambi teyabitegeera bulungi ajja kulowooza omutendereza bwongo bw'anaakifuna obulungi ajja kudda akutuge kati kigani bw'anaakigamba abamufu kenya abamufu anti ayinza okutakitegeera ye nalowooza wakitegeerera abamufu kigani tekyogera tekyogera
Eko eragala mufaliso ga somero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanket amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7772 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso. Chembade mwagalize mbaze chibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage aku Kalongoti ku kkubo eridda ekyebando. Leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana munya 76 Tronaz Dry Cleaning ebujuko. Kakati ebyo bwe bitwe bibadde akalulu bwe kaali bwe kaggwa ne radio palu bagiggalawo radio palu bagiggalawo amanya palumbu yali ekuma abantu muliro kalakaza kaluke kawembe bagijja ku mpewo kabiddwa bali boogera ebyaliwo bannamawulire bakubiddwa tuli wano kimanya ngati ate tufuuse wano bali bagifudde nga manyi bali banyanga baweereza omupiira ati jeti by'omugo ku mutwe kati bali baweza live waliwo omunamawulire yali live wali ku sine kawembe kalule yali ku sine yali ku radio nga ndoza bira ku TV ne TV ezimu bazijjako eddakiika ezo mwaje ati una kalule ne TV wano kwagwewo ayanga baweereza omupiira Mamba ziyingiddewo kati zino mamba ezakajja ate wazino ati tukyali ku mamba kati waliwo akubye box y'obululu ono nga aweza live comment ate wekiragira ddala ti nno abasirikale banyininyini bwe bali mu kole food kweganga gomeza ddala agezako okulaga munnamawulire ono bamusambye etteke ono nga aweza live comment bone bagenda ne banyiga ebipeesa kugamba ye yali talina kyamanyi ku ggwanga lye anti ye yali ayogera byalaba ate gavumenti ekkiriza kwogera byolaba ani agamba buli kyolabyo iro kyogera gavumenti agala kwogera gavumenti erina kwogera byolabyo era kyo kikusibya bwe tosobola limbako kale kale tukkirize buyiisa obululu gamba wabadde wano abali mukaanakaana ne buyiika bwokka lwaki okyogerako gamba abantu kyebakola balonda bwe ye nataliwo oweereza ddala tewajja ti abusa yaye nga aweereza omupiira kati bwegogamba nti nenkyaledi egenda kukeera ng'ekola enkya teyakeesa yali ali mu studio yeeyogeza alowooza abantu bamuwulira agenda okula gwe buzimulaga yogera bidda mu matuugo ssebo wali akuwuliriza ate nga waliwo n'abakuliisa zo TV nakye zaakola zigamba owaife katubalekere nali musigaze ebyammwe era akalulu kaalagibwa ku UBC kati bannamawulire batugambe musigaza kulaga mawulire waliwo abeetomedde waliwo abalwana byabwe oli alwana na mukazi we balina bateekawo etteeka eryo obukedde weetambulira bukedde bannamawulire go gaayo yamusazeeko omutwe kasingiro ngono gwe bakwatidde mu loogi ng'alemedde yamanya yalina otwala ekintu kyayo nobuuza kati gwe bakutte mu loogi ng'alemedde munsi binkwatirako biyamba kyeggwanga gwe bakutte mu loogi ng'alemeddemu DPC kati twogeddeko ne DPC ne DPC naye n'avaayo naawe obujulizi kakati nze nazze wano nga abasajja bano balemeddemu ne mbagamba kati mwaki olemedde munno yaŋŋamba kati olaba poliisi afande kati afande gulire nga ne boogerako ne kubalemeddemu twe bataalise tetunagenda okulaba bigaanidde kyagwama kyawavudde kutya okulemeramu anti kati olaba nze nabadde nnyingidde kati onayingidde mu nnyumba saafulumye naye nteebereza okuba nga kiva kuweewanga oweeka kati abo ne bavaako egwe ne bakuwa akalango kakojja n'essenga amuye nga gawedde nga baddawo firimu zaabwe kati ng'onongamba otamba ekyo jakkeera nga nzigale esobola awo batwagala awo gavumenti weetwagalira ddala nali neebuuza ekibuuzo ekigendera kya TV zino zetulaba kigendererwa ki yannemu otegeera TV zibeerako firimu z'abazungu buli TV gy'otegeerako firimu z'abazungu
Firimu z'abazungu ze batulaga kigendereddwa ki? Butuyigemu Oyige ki? Okimanyi TV nyingi kampula kino ekintu. TV zonna eziri e Uganda wano ekiganiro kyali kyannemutegeera. Buli kintu kyonna kye batulaga wano eno kiva ati baba nga abakopa ku TV zeri ku BBC ne batuleetera wano naffe tulabe. Firimu tebatulaga ku zaffe. Abaana ne bazannya firimu akaffe ke basinga okuwa kapaati akati. Dakiika 2. Ey'omuzungu bayasaawa nnamba. Firimu ze balaga ku radio ku TV ziba za masasi, ziba za ababbi, ziba za kati ojukira ne abaana ababeera ku TV ewaka baana bato. Omuntu omukulu kiba kizibu nnyo okubeera ku TV. Ne bwebuze TV firimu gye balaze oli atuga munne. Kigendererwa kisoka ng'okiraga mwana muto. Ate omwana omuto kyakula alaba tekimuva ku bwongo. Ate balaba kati abaana bangi kati nga abaana bafuusa abayaaye biki ebyo. Ezo firimu ze zaleeta obuzibu. Balaba ekikosi ky'ababbi simanya bakola ganga bakola bineeno nabo ne bakula nga bakola ekintu ekyo. Kati nebuze ekigendwa kya TV ze tulina wano e Uganda kiki? Okyankalanya bwongo bwa Bannayuganda? Ya Munnayuganda ku mulamwa. Bwe baba ku firimu pulogulaamu ze bateekako za lugambo. Bade tuli awo omuyimbi gundi yalwanaganya ne gundi. Kati ebinyambirawo. Pulogulaamu namba ne baya saawa ng'ekola lugambo. Eri ku balwanyi. Tegenda kuleetera ku balimi, tegenda kuleetera ku bavubi, tegenda kuleetera ku singa batuleetera pulogulaamu nga pulogulaamu namba batulaga bizinensi we zitambula. Ebyo tebibaayo. Era bakolera ka pulogulaamu akaliko oba okufumba kaba ka dakiika 2. Oba kabaana ngana kalango. Bakateeka mu pulogulaamu endala ne bakanyigaawo. Oti kiraba ekintu ekyo? Kituufu. Kiki baagala tugende nakyo? Bagezaako kuwugula bwongo bwa Bannayuganda. Kyo kyennyini. Kubuwugula. Obwongo bw'abantu babuzimbamu ekintu ekikyamu. Kubanga nze nga mbadde nga pulogulaamu ezaaliwadde ku TV. Baleete abavubi. Olabe engeri gye bavubamu ebyennyanja. Baleete abalimi. Bagende mu zoo. Batulage engeri gye badabiramu ebisolo. Nga pulogulaamu namba yo yakuleeta bisolo kuki bya mu zoo bya mu kibira. Olabe kino kitambula bwe kiti kino kibeerawo ne kino. Bakulabe ku ggwanga lyaffe batutambuze ku ggwanga. Bakulaga nti bannange ekiri emasindi wali activities bweziti. Ekiri eggulu naye kati gwe okimanyi abantu tosobola kumanya ki ekiri eggulu. Tuyinza okubuuza omwana eggulu. Okimanyi nti amawulire ga wano n'eggulu tegakwatayo. Kati gwe TV gy'olaba eraga ddi ebiri eggulu? Oba ebiri ebundi bujju? Ebiri e Kasese ebikulaga? Ndaba biri wano. Bibadde mu Central nti Masaka. Kati ekigendererwa kyabwe Kiboga Mubende bwebi. Ne kati ffe tetumanyi nti ne kati bayinza okuleeta ebiri mu Amerika leeso enjozi ne bakulaga simanya biki ne bakulaga agazimbe ga Amerika. Nobuuza kati ebyo bituyambira wanga ffe Bannayuganda. Nokola pulogulaamu zisitula bwongo bw'abantu. Bwe baleeta abantu abasitula obwongo bw'abantu babeera bafere. Baana nalonda embwa 3 awo kakati. Embwa nasinengulamu ensawo z'omuceere 4. Omuntu embwa 3 kale tetuganye watandika n'embwa emu. Wakati ezadde embwa ensolo za mbwa zinnaayo 3. Kati omubuuza se obugagga nze gwana natundanga paani bwate bwali bibiri. Paani obwo nembuvaamu nenza musumbusa z'omuceere. Z'omuceere we nezivaamu nentunda kawo. Muzeeyi zino ssente ng'olina nnyingi zo wazikwata otya tayogera bituufu. Kati awo kyokka tagamba mbu awaawo nentunda ettaka lya taata ne mutuga. Kuba kolagwa gwe Munnayuganda agamba nti oli bubi nti omuntu okufuna ava wansi ava mu bubi nga batunze paani ava mu kubonaabona. Naye nga kimbadde nga bakiriwo ekiti. TV z'e Uganda zikyuseemu. Abaana bangi bazanye firimu wano. Kyo kyalagisa firimu z'abazungu. Tosobola genda ku firimu ku TV z'aba Nigeria. Nigeria na TV namba zirina ku Supersport ku DSTV. Nga balaga ku TV ya kizungu. Balaga bi Nigeria zilawulu. Kino kiba kyakagwa ne bakwata ekya. Kiba kyakagwa ne bakwata ekya. Naye ffe lwaki wano TV z'ewaffe zitulaga ebintu by'abazungu buli kaseera. Pulogulaamu nsasulire. Batuuse n'okulaga pulogulaamu ng'abantu abamu bagala kikula kinnaakyo. Ng'olaba omukazi ayagala mukazi munne. Naye nga omwana atudde ali mu jjira. Baba basomesa. Baba basomesa olwo.
Basomesa eggwanga balisaanyaawo. Abaana bazannya firimu. Olwakala wano firimu wano baana bangi bano Uganda. Bazannya firimu. Ne beekwasa kimu firimu tezinatuuka ku mutindo. Bwe ziba tezinatuuka ku mutindo nga ffe twakulya nga WBS nga esobola tulaga bibaawo owaba Ebonies yali mu bukamera obufu wayibulaka black and white ne tulaga ebyo byennyini ba Ebonies emizanyo gye bazannyanga ne tulaga ba National Theatre ba Alex Mukulu emizanyo gye bazannyanga nga gyeraga oshegedde kati gwe ngamba ate kuzina essaawa nga abaana balina HD biki basobola omaka nga firimu zo nga editing w'amaanyi mubongeremu ne Bobby Kaseera batussa firimu z'abali abazungu taagaliza bannansi programu namba akatandika butandisi komando sasi n'omwana alaba akatandika butandisi wa myaka 4 alaba oli atuga muntu nakutte ejjambi yasala bulago olwo omwana wajja nakulanga alina ogwo omutima okomawo akagamba dade obo okomawo ongulireyo emmundu andi alabe emmundu oli akwata bukwasi emmundu n'akuba munne ongulireyo emmundu kitegeeza omutima agufunye omuntu bw'aba n'emmundu era amanyi nti emmundu ola kati bado olutalo kakati teriwo goyinza kunyuma nti kakati bannayuganda tebamanyi mmundu kuba abaana akibaziina mu bwongo bagiina mu bwongo ate taginyigangako naye agiraba agisobola era wagisangira awo tekijja kugamba nti bagikuba batya kati no amakabina omumanyi kasani kusasira naye agala nnyo gavumenti anti nawulidde byemukoledde bingi nawulidde alina ebbanja n'ebbanja n'emmotoka yabadde bagitwala yagenza ogiteeka bamuwemu ssente nga bamugamba waayi kozi ng'ogitunda musera abana mabanja bali muli eritambula lyamulemerera yakamala okukola konsati ku Serena abadde ne konsati Catherine yasimanya 20 watt mudigize eka yayebala dda mu basuga mama avokale kabamulyako ssere kakati kasaini oli mu gavumenti sente zirina okukola ebivulu ogamba otya tibakubanja akyali nno yali president advisor naye kati ennaku alina daddi we daddi president w'eggwanga amuyita daddi amulina ebbanja eryo kasani yalya bbanja mmeka erisobola okulema daddi kadde buli mu 2 awo zisobola okulema daddi daddi alaka ennaku zino abadde kawempe ayika yasobya wa daddi abadde kawempe kati nga ebyamabanja bino ndatanabikwatako bulungi naye kati oza nakoma 226 n'abajjukira naye nga ama yagenza oteekayo emmotoka ng'emmotoka bamugamba emmotoka eno gye bamu obuyi yeetaasa kyolina kyekikununula agambye kavuge ka paso nasooka agizzeeyo asooka amaliriza ekizibu naye agenza oteekamu kakaadi nga bamugamba eno ya Museveni Yoweri Kaguta president wa Uganda avuga ono driver waayo yabadde agenda oggula n'agamba ate kati bwemba ngula aseti ya ggwanga sooka ogisigaze naye nze bami kyemugambe emmotoka gitunde mu sipeeya gavumenti ojja gisobola emipiira gitunde eddako otunde emmira nze njagalako wiiru oba yabadde amaze okkizuula nti emmotoka esiyiye nga naye abadde akimanyi nga ayagala jjejjakala abo bakisoboka emmotoka ebadde emubega enzo kudda emmotoka yange ebadde emulopa ngegamba daddi omukazi dotawo bona agenda mu bwenzi naga omuntu tayendeko kati buli gwe bawa obuye emmotoka eyo eyekengedde tebafunyemu okweseka si kizibu eri daddi kati tebagenda mufukira ekizibu emmotoka bakuwa kweyagala kuvuga bwevuga oba ogikola egibaddizi ompadde kati ng'ogijjawo nga nkugamba nti Dr. Vincent tie munange mbadde nsaba ku buyambi nga siri bulungi nga manyi nguwadde piki eyo twala genda oyiyo oba tompadde ati ogenzeeko okwanjula omere nakwazika ekkanzu nakwazika empale naye nga buli walabanga ozina empale yange ejja kutuka aba yakwazisaawo anti kati gavumenti wano emmotoka eba ekwazise anti kati kasalini kusaasira aweereddwa emmotoka ago mawulire ge gafuluma bwe gatyo nga kali kaba kalooni bwe gatyo kyokka osula mu bye mbadde ndyagesinga bampayo emmotoka mba mmaze bawumbawagira mpaka kufiirawo tebawagira kufiirawo abana bana basula mu nnyumba za gavumenti kataloze beefuuse ye naye ayinza okubeeramu emyaka nga 10 ngazaalya namu nafunga babamanyi ennyumba yawaka nekirabo kituuka nga mirimu gya gavumenti giwedde agamba naye webale tuyambako genda kewuwo ekintu kya gavumenti kiba kikyo kiba kya gavumenti olwedde kiba kikyo
Government we kuwaye bange kwa assignment. Kati abayayi abayamanyi nga beyagalya mu bitu bya government kitegeeza abanaku bazibu. Obasinga. Ayina eggaali. Singa ayina gwe bawa pikipiki ya government. Omusingira wala. Bulijjo ngamba mbeyagaza ngamba bannange. Kale naye olaba ebitiibwa oli avuga pikipiki ya government. Ogambe kibanga wono ogenda okwanja oyina akwazika ekkooti. Ngolaba yabukadde 10. Naye nga buli woba oli ebinyeebwa nga gati. Kuyitako ekinyeebwa nzibu yakwoza. Iwako supu w'ennyama nzibu yakwoza. Omugamba wampadde nja bikudizange. Kikona mu mayega muntu wabawe kyo ate mbane entondo. Kyokira ko boogezi. Otokugambako ku lw'ekyange tenoonye. Neto zinanye empala wakati n'abenza okubaluka. Kali nawe ozina muli weekuniza. Era kibi omuntu okuwa ekitulabaga akulabe ng'okikozesa. Kati ye gavumenti. Ekuwe emmotoka naawe ogiyiisa. Waakiri kakikuwe. Era singa baagibona agenda afuna mu kyalo egyagula. Nange naavugira emmotoka ze. Nga mu kyalo ye ani afugayo? Mu kyalo ani afugayo eyo? Baagibona agivugira wano. Obeera mu Kampala ng'oli eswaga. Mu kyalo teri kamera zino kamera zino mu kyalo teziba. Ne wano baba bakola ati katubuuli. Naye nga Mama Catherine kye tubadde tusaba bamukwatireko ebbanja alimalirize. Gavumenti obusente butono babumuwe. Omuntu baba bakoleddemu miliyoni 2 babumuwe. Balinga anti batemanyi gavumenti eno. Bagambe kolagana nawe okusinziira ku mulimu gwo ky'ogikolera. President advisor afuna sente omulimu asikasani kasasa gwakolera gavumenti gwetaagisa muwa 2 bya kibalaga baba bawonoonye. Edde oli president advisor seba amagezi gawa gavumenti gabamangi. Omuntu sobo kuwa amagezi tokira kyamuzanyi. Omuntu gamba nti president advisor wabula gavumenti. Ati bamulabisiza mawera n'obwongo obwabula gavumenti. Kati obwongo obuloonya sente osasule ebbanja agabukubuze. Anti bwe buno bwe yadde akoze emmotoka agijjewo. Bawadde bwongo byaganye buganye. Era gavumenti obusente Catherine tubadde bamuleke tukikiriza siye ya gavumenti bakireke atunde emmotoka yedda abulule. Oba agenda gye bamwetaaga ku bigere bayiyama. Atunda mmotoka. Gavumenti sente ezimuwe. Oli mukozi waayo. Talina mulimu gw'abakolera gulaga gwe balaba kumuwa 2 miliyoni 2. Awo Silvia nagenda nga wakisekka nga Seba naye ali awo atunda bujuisi mu bucket. Naye kati Seba alina edduuka ddamba. Nagenda naye mu 2014 nga atunda juisi mu bucket. Nga atunda butunda abagaga obujuisi bwe babwa. Gava mu juisi. Sasa kumanya zaba mu juisi oyo alina gwe yategwa. Ayinza kuba alinawo juisi. Olina waba n'omulimu mulanga fa gwe tumanyi gwe guno nga alina wajja. Ayinza kuba juisi yali back up. Nga twebaze Sheeka Kiti bamuwadde emmotoka ye. Yoga Sheeka. Katusigi Katonda yasala mutonzi yakola. Mutonzi yasalawo. Yafunye emmotoka ye. Landi nnyo ne bamukwasa ebisumulizo n'empapula. Kati kafuutuka omugambo sizonye. Yafunye enninya. Yagenda kuva Katonda asitula abantu yali mu boda yali mu ati uya Seeka mulamba ati uwe yakola ki? Mukisa gutambula gugo gwanoonyeza omukisa. Akugamba mbu okusoma kw'omwana tekulemesa kulya nnyama. Tunasasula fees okulya ku afu y'ennyama. Oyinza okufa ku mwana mukamperera omwana. Mwana afuka kondakita wa taxi. Nga wayeresa n'ekulya ennyama olw'okuba oweerera mwana. Mwana afuka kondakita nembuuza kondakita mubi. Okusinziira. Sinziira ku ki? Kiki ky'omuwadde omuteekateeka? Ebba abaana banagikola bali mu bavaamu. Kati teweeresa kulya nnyama ky'oteekateeka mwana. Lya ennyama yo naye mukisa ali gutomera. Ne koko Palaso yamuwadde emmotoka. Omwebaza ki? Kuwooma. Baza kuwooma. Kuwoomera mu luyimba. Wakola oluyimba awo nawo. Palaso webale kusiima naye. Kana kawoomera mu luyimba. Katusuubire akasimba emmotoka. Tabanga alina ebigendererwa ebirala. Anti yayenda ne nga taata waako Entebbe. Kyakalemesa. Amanyi olimba lwa saa. Okwana obutaabwagaza ki? Buzinira mu nnyimba ze bomusanyusa ate kati koko bambi koko mashiti shine twakukyera koko naye kati yaliko yajja okudira data mu amoti kati Palaso abamuwadde emmotoka si kibi abaana bazaliwa n'emikisa gyabwe abaana muyiza okubaga munoonya ng'olina kyonoonya kirala ate n'okifuna mu kirala kati koko oyinza onoonya ekirala n'okifuna mu kirala omuzadde aba yakunaaza olufuna abaana olufuna koko oyinza onoonya erinnya mu bulungi ate n'ofuna lya mu bubi. Otandika tukabira nti gundi andoga. Ng'afuuse nga mukunja.
Mukunja agamba mama tali komera ebikata masa tutandike go badozi neka go watinonya Mukunja lwala smallpox n'agamba gundi amuloga alima namakula kumbe smallpox fenna tumanyi bwatyo bwakuba ne Mukunja nedde amulogomezibwa akulogera mu kirwadde ekiriwo kati alima ajjawo obudde obugenda okuloga ate eriyo bwe baloga mu covid naye oli amuloze bamulogedde mu sabuna ye n'amuloga covid nga bamuloze muloge baloga ndwadde eriwo Mukunja alina smallpox we yekwasa bwekwasa mama alima naye kati mama alima yavuddeyo anti kati ali mu kugulawo mansion azimba mansion azimba mansion kati ayita buli omu asobola omuwaayo amataffaali ajja kumaliza nno mansion ye naye ayagala mansion Mukunja atasera oba gundi yamuteeka wa Shiba tetumanyi amugoba so kati tumuyozaayoza okuba nga atandika omusingi gwaki ne koko tubale kutuuka ku byengera kati kibaite okulya ku ntuuyo zo kati koko afunye ku ntuuyo ze bagamba afunye ku mazzi ge kati akola katanze kimwe neewunyisiza mu nnyoko kati atanze kolagana n'abaveterani bazirwanako anti bali bakyalina maanyi veterani atanakola atandika nomusagala bisosokola ebyabasasi mu bulega ombuzi ate kalokoko wakajja wati tomanyi kolagana n'abalwanyi nalina mupiira naye nga kakoko kojja anko ki sheke kiti tubayozaayoza wiki ebadde yaabwe emikisa gyammwe gyejo gituukidde gibatambulidde ate nga tonnafa wevumansi eno kati yalisa sheka kiti olwa akafaananyi ke bamukubanga ali ekibuga tatanyo otambula ku mutimbagano kati n'amala akalabako abaagala kayuzamu bibiri naye nga takyasobola balina obujulizi abaloko n'abasiraamu bwe baba ku bufaananyi obwo nze golaba wano nali musogozi wa mubisi nga nsogola ombidde abalokole buzibu bakulira nnyo mu masawo teri pasita atagendako mu ssawo sitole z'omusawo bazimanyi nnyo abalokole bansolako kimu ayinza okunyumiza sitole y'omusawo n'omubuuza gwatagendako mu ssawo wabijja kati abalokole bano bonna abasinga bulaba pasita bakwata fyole y'omusawo bagifuulamu okubeera abakatoliki kati singa amasabo gavaawo abalokole abaddako balibuulira ki anti tewali kyebagenda kubuulira kubanga bo buli kimu kyebabuulira babuulira ddogo batabulira ddogo babuulira masabo batabulira masabo kati bo bali nnyo ku bino ebya Lubaale kati muve ku bya Lubaale kati Lubaale waanaavaawo enkya banaasomesaayo eddiini yaabwe eri ku dynamic emu ekikuwa topiki ate okigobawo anti kati bo kibanga butemawo omuti basaba mukama wo mulimu gwakwera bikoola kakati ate omuti bagutemyewo ate sirina mulimu ate bujjoga omuti gusuula nnyo ebikoola buli ddakiika bagutemyewo kati gwe abalokola bagoba Lubaale buli kaseera Lubaale waanaavaawo munaasabisa ki ekiddako Lubaale mumuleke mumukwate kati mwe muyisinga n'okwagala Lubaale okusinga naffe abakwaki awe baga tegusula we yagambye toli mwavu guba omwavu naye mbu mwavu muzibu naye ng'alina obwongo tegusula obwongo wali bwako TV sebo mbu mwavu obwongo wali yakuba naye obwongo bw'obeera ng'oli ku TV n'olaba akazi akantu ako tegusula atuwanga tipusi mu mupiira mbw akanaalya kumbe naye bamulya akuba bbeeti tegusula abonyebonye n'ensi yali mutembeyi wa bano simanyi sowaani ogula 3 nkongezeemu tegusula toli mwavu agenza azanye simanya kano akanyonyi bakata ka aviator kamukubi ka aviator kakoye tegusula nga yakuwadde gazi y'obwongo toli mwavu obwongo obugaziye noga musajja ono naye mbaite tegusula ebigambo byayogera ffe baavu ku nsi naye kuba oba naye yabusomanga mu katabo ki manyi waliwo omuntu yawandiika akatabo k'obugagga netumugamba kirwa kali kennyini kewasoma n'anyiiga n'abula abawaye kawandiise netuwa kali kuwasomamu naffe tulabe ejjabuta eyo tegusula kyatukola kyeyo kyennyini kyalimu toli mwavu omutego gwe mwavu tobeeranga musiru simaka tulumba embaata abalunzi b'embaata naye tugusula omusajja ali ejiini eyo ng'alina akasusu kalimu amajaana naye amajja ago omusajja agakwata tegusula naye njagala nabe banange tegusuulwa bizinensi ze naye ogenda obulira weewali ekasuubi munnange naye abeera kali ka aviator kamukuba aye kankuwulire n'ensi etwaza ebintu bingi
Feta twali tumanyi ba radio presenter baamalayo. Engeri gye beesudia babera kumpe ogamba nti ekiri wano ogamba naye osanga radio presenter waasula nasanga radio presenter omu waabira ne mugamba bosi wano wofuutuka n'ogenda ku radio byentambula ngamba waayo biriba bya kisudi embeera mbi naye presenter awo yemitwalo 10 n'ejo mwezi mulamba ili so abali Tronas Media mwenna abali ebweru abali abakadama abali Dubai bakadama mpazo babera ne Dubai abali mu South America abali mu America omanyi bana Uganda batambula muna Uganda yakuba esimu n'agamba njeno Nicaragua nembuza yatuuka ate Nicaragua si yangako embassy ya Uganda ngeko Nicaragua yeye yakuba esimu yaweza message ku radio byalo bya Saudi si byalo yonsi bagita Nicaragua eyo mu America wansi bade mani nga wono kandi mu Uganda ngadi kyonjojo nsi ne oli yagamba ndi Nicaragua nembuza wa Uganda nga tunonyeza sente oli yagamba ensi gyo tasanga mu na Uganda manyanjavu kiwanga wano mu Kampala ekitundu kyo tasanga mu Uganda tokolerawo otwali sente toka tewali Tronas Media wonna bali Nicaragua kadama be Nicaragua abali bali mu Palo bali mu So kati bonna buli ali ebwera bakadama kadama nga wala bafu bamukomba box kati mukomba box mu kyali kya Luganda kati eri kadama kitegeeza mukomba box kadama kitegeeza maid oba omukozi wa waka nekya Lusi kale maid si mukomba box andi kya Luzungu Luganda abera mukomba ki kale ilo kiwa watanga mukomba box bo mesekade mo vava bayeze ebitu nagikomba ngamba abantu baka bali yange mmere balekera mu box osanga etukulata na iwa mazi bakadama abali mu South Korea abatwabira South Korea abatwabira mu America abatwabira Vietnam ne Uganda buli mujje bali abali Iraq abali mu Oman mwena tubatumiddeko era tusaba musukale nga mutulaba tujja kuddamu tubaweereze tujja kweta eddagala tudduba ku musongo w'abasajja eddagala ne bakadama tusobola kusindikira ku nnyonyi bakadama tujja bawa eddagala kati kadama asobola olaba yabateseka nga bagitwala bweru bakadama nga byakumenya bafunirayo embuto bazijjamu mweraba